bwe babeeranga banziise nga temuliiwo osomanga busobi nti allahumma ghafir lahu allahumma arhamuhu. Saba Allah abasiime, saba Allah akkirize abamalire ebizibu byammwe, saba Allah babeererewo mu mbeera zammwe zonna. Sheikhe obuwalimu bwe yasomesa takoze buwalimu bwa kifere. Seka takoze buwalimu bwa kifere. Obuwalimu obw'ekifere bwe bulwa okusoma ebirala ate n'osomesa ebirala. Seka ekyo takikoze. Seka abadde ng'ayogera ekigambo ng'ali ng'asaagasaaga naye ng'ayogedde nti aguge mazima. Abadde ayita nnyo Haji Kaggwa ne Nafi n'ali egombe n'omulabako. Ngambwa Nafi kino ekintu oyagala kisigalewo oba oyagala kigende. Sheikh takoze buwalimu bwa kifere. Seka obuwalimu bwe tabutunzeemu binyeebwa. Kubanga singa yabugulamu ebinyeebwa kati bibadde bikomye. Tabuguzeemu bifo n'amabaasa. Singa obuwalimu yabugulamu amabaasa n'ebifo olwaliro bibadde bikomye. Kibi nnyo okukola obuwalimu obw'ekifere. Osoma kirala, okimanyi nabbi agamba kirala, naye n'ovvuunula kirala. Obwo obuwalimu bwa kifere Sheikh tabukoze. N'ava mu kibuga n'ajja abeera mu kyalo. Abantu bakutuuka mu kyalo bawuguka kubanga ebiri mu kyalo abasinga mu bimanyi. N'ogende w'omuwalimu ne baga nti oyo muwalimu mukulu, naye ate bw'agenda okusomera edduwa ayokya endiga ne musula nga mwokya ndiga. Kati oyo muwalimu mufere mu buwalimu. N'ogende w'omuwalimu ne baga nti oyo muwalimu bw'ogendayo akugamba tubage endiga tugitenge etambula. Ne babaaga endiga ne bagita n'etambula. Ne baga nti ogende w'omuwalimu oyo muwalimu mukulu nnyo, naye akugamba oba oyagala okuziika ebizibu by'olina tusale endiga tugiziike, tugiteeke mu ssanda tugiziike. Abawalimu abakola obufere mu kiwalimu satuktabu shahadatuhum wa yus'alun. Bye mukola bijja kuwandiikibwa era mujja kubuuzibwa ewa Allah. Eno eddiini eriko eyagisomesa. Buli ayagala okuwona akwate sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Bw'oba oyagala ddiini nga yeekuluma, oyagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwate ekkubo nabbi lyaliko. Sheikh nga kwabadde. Era tusaba Allah mu kifo kye atusikizeewo abawalimu bangi abamufaanana n'abamusinga. Alese omukuliro ogutagambika. Mu byabadde asinga okuvumirira kwe kugatta ku Allah. Shiriki. Nina obutambi bungi bwe mbadde mpulira aga nti ekyo ngenda kukitwalira ssenjala nange kinsobedde naye nga bamubuuziza kikwata ku bushiriku. Era abantu abalemeramu obushiriku mwali esonyiye ejjeneza y'omusajja ono gwe tugenda okusaalira. Mugende mufumbiro babawe emmere. Imam Kasozi wadde muyimiriza okugabula naye abashiriku mubakirize balye. Jeneza y'omusajja bagiveeko kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba eno hadisi gye mmaliriza nayo, ma min mayyit yamutu, tewali muntu ayinza kufa fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, abasajja 40 oba bakyala ne bayimirira ku jeneza ye okumusabira. Naye wulira akakulizo nabbi kateekako akakulu, la yushrikuuna billahi shay'a, nakira fi siyaqi nafi, nga mwabo temuli agatta ku Allah kantu konna illa shafa'ahum Allahu fihi, okujjako bafuuka ensonga emuwolereza Allah n'amusonyiwa. Omushiriku ali wano, please tukulabye, webale kujja. Naye we bituuka okusaalira genda ku lusanya lw'emmere weesonyiwe ejjeneza ya seeka, kubanga Sheikh abadde ku tawhid obulamu bwe bwenna afiiridde ku sunna. Tusaba Allah amusonyiwe naffe ffenna atutwalire ku mbeera efaanaganako bwetyo n'esingawo obulungi.
tusaasidde nnyo abantu b'Emityana kubanga muyinza obutafuna muntu anaatambuza misomo nga Sheikh bw'abadde agikola. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esawa y'okufa eyo bwe babanga bamalayika banonya omuntu, Allah subhanahu wa ta'ala agamba la yastaakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Obudde bwe butuuka tebakukeereya ate tebakunona nga tebunnatuuka. Naye gwo obulamu bw'omuntu yeeragajjalira min al awwal bamusomesa nga tabikakasa, naye olunaku lwasinga okukakasa tebibadde bimusomerwa, tebibadde byakuliisa bijanjaalo mpiso ku ssaawa yakufa. Wannazaati gharqan wannashitaati nashitan. Alaba bamalayika abakambwe nga bamunonye n'ataaja naye nga tebakkiriza kutaaja kwe. Wannashitaati nashitan. Nalaba bamalayika ab'ekisa abagenda okukwata omwoyo gwe n'obwegendereza mu ngeri y'obutamulumya naye nga bali bagenda kukandula nga bw'ojja essaati ku sseŋŋenge n'ogisikambula. Hadisi zitunnyonnyola nga bwe tujja okulaba. Bajja n'essanda nga naffe bwe tutegeka essanda. Ffe tutegekera bode tugiziike, ne bamalayika baleeta essanda nga kuteekamu omwoyo bagutwale. Wakati mu ssanda ezo mubeeramu obuwoowo singa obadde mukkiriza. Ekituufu bw'oba toli mukkiriza mubeeramu ekivundu ekiwunya, oluwunya lw'otawulirangako, nga ne bamalayika mu bbanga beebuuza nti ma hadhihi ruhu lkhabitha, omwoyo omubi guti gubadde mutabani waani? Ne bakugamba nti mutabani wa gundi, ne bakutambuzaamu awo ng'omuganda. So nti ku ssaawa y'okufa bamalayika babeerawo. Anga Allah subhanahu wa ta'ala batunya mu suratul Waqi'a yagamba aja kalla idha balagat falawla wa'mur ahlaka bis-salati lagira abantu bewakawo kusaala wastabir 'alayha togumikirizenga ku kigambo swala kubanga si kyangu.